gw'Omwana katonnyeza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Tusubwe enjiri ya Pastor Tom Mugerwa buli lwa mukaaga okuva ssaawa paka ssaawa 3 ez'okumakya wano wokka ku 98 katonnyeza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Amatendo buli lwa Sunday okuva ssaawa 12 paka 2 ez'ekiro 98 katonnyeza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Oli muvubuka oba oyagala okumanya ebikwata ku bavubuka, wuliriza program amapeera ga zaabu buli lwa mukaaga okuva ssaawa 7 okutuuka 9 ez'olweggulo ku 98 katonnyeza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. 98 katonnyeza musanvu Kampala, 96 Fort Portal, 13 katonnyeza 9 Iranga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Buterevolu kuchenda mnana katonnyeza musanvu program yo enganzi gy'olimu mukwano muwanguzi etawanika erange okutuusibwako Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa Nabweru okulira n'ekisaawe erange namba y'essimu kw'osobola okubafunira eri 0701 978 oba 0392 964 awo kwogenda okubanga obafunira oba ku website www.prosperchildcare.org, ku Facebook page Facebook Prosper Child Care. Mukwano ojja kubanga obatuuseeko. Tugenda maaso era tweyongerayo. Njagala okujjukiza nti ennaku z'omwezi nga 6 lw'ennaku n'olwe Sunday leeta abaana kuviira ddala ku mwana ali mu lubuto mpaka ku baana aba primary 7 bajja kubanga abasumba we bali bonna bajja kubanga babasabira. Kale katugende maaso n'omuwanguzi waffe mukyala Rachael. Kati mu holidays ya third term ntuuka waka nga nyina okukola emirimu gyonna. Wiiki yasooka n'enkola ey'okubiri kati ey'okusatu obulwadde ate ne buzuukuka. Nakola n'engenda mbulira okwebaka ekiro. Kumacha nga senga wanga alina omuzuukuka ntereze engatto zange oba ogolole engoye ze. Kati bwe yagenda okunzuukusa nga sizuukuka n'agamba ate ekyana kyo ndowooza kiwulira naye tekyagala azuukuka. Naye nga abooluganda siwulira. Muwala we najja n'ankwatako n'agamba Rachael, zuukuka towulira bakuyita. N'alaba nga seenyenya n'amuyita n'amugamba mami Rachael teyeenyenya. Senga wange najja n'anyeenya yali alina okugenda mu ttauni naye olwo olunaku teyagendayo. Kuba tasobola kuleka afumbira abaana be nga neebase n'agenda. Bwe zawera ssaawa 5 n'alaba nga sizuukuka n'agenda ku neighbor. Kuba neighbor yali musiraamu n'amugamba jangu olabe. Bwe yajja n'atuukawo n'agamba muwala wange yeebase okuva ekiro bwe twayebase ssaawa 4 tanaba kwenyeenya ziizino ssaawa 6. N'agamba tumusitule ne bansitula ne banteeka mu ddiiro. Yalidde ewaani yange waka okulwalirayo. Kati bwe twatuuka mu ddiiro banyumiza. Kati bwe bantuusiza mu ddiiro oli n'atandika okusaba omusiraamu. N'aleeta obubaane n'aleeta buli kimu bwe yali asaba. Ngu enjiibwa 2 zajja ku mulyango we baali bantadde omutwe we gwali gutunudde. Ne baziraba tebazifaako. Kati bwe baamala okusaba omusiraamu n'addayo ewuwe ne tusigala ewaka. Wayitako essaawa nga ssaawa 9:10 n'enzuukuka. Bwe nazukkira nga nyina ozukkira mirimu gyange gye nkola. Nagenda okuzuukuka ndaba abantu batudde wali bantunuulira. Saabifaako. Ntuna kusawa mbuuza bannange mwanywedde chai kwa tetunaba kunywa chai nga nyingira mufumbiro mbafumbira chai nze nali manyi bwakacha
mbafumbira chai ngenda okulaba abantu bengenda okujulira chai bansekerera busekereze senga wange kwe kwimputa nangamba Rachael wabadde kikonze nedda mbadde neebase ko ekyotegeeza bwakaca konze bwakaca ndowooza munda mu ye waliwo kye yalowooza ekirala nagamba abireke sooka otuleka uwumuleko kolo olunaku ye yatufumbira ne tulya enkeera n'agenda n'akola ki n'akola n'enkeera nange nenkola emirimu ate nali sinabaggimaliriza nengwa mu ffumbiro ne bamukubira yavuga motoka ye najja kati bwe yajja ndowooza n'alaba bulumi bwe nalimu n'akubira bonna abooluganda ne bajja ba anko bange ne ba anti ne bajja ne banaamagamba naye mumanyi ono omwana leka tukole ki tutambulire obulamu bwe nga bitandise okujja tebaana babitegeera ko anko wange omulala nedda ono kyetaagisa tumutwale basooke bakole ki bamukebera obwongo ne bantwala mu ddwaliro ne bankebera bantwala mulago ne bankebera obwongo omusawo n'abagamba nedda obwongo bulamu talina buzibu ko anko wange ate kiki kyali bwe twavaayo mu ddwaliro ne tugenda ku mulimu waakolera bwe twatuukayo ne mbatunuulira juzi bwe nabadde nyumyako ne yali omukozi yali akola ku dduuka ngu bwe natuukayo bwe nti ne bampa ekyokulya nendya bwe namala okulya ne mbakwatira display gwe baali batimbye ne mupaakinga ne nfuluma nayo bwe nakomawo n'ambuuza naye Rachael ovaawa ne mugamba nnyabo toddamu kwogera linnya lyange toddamu kunjogerako tomanyi sikumanyi togudde eddalu nali sigudde eddalu kuba bankebera ng'omutwe mulamu bwe nafuluma ne mbiyingiza omukazi kwe kuŋŋamba ebyo nange ne muddamu bye namuddamu ne ntuula mukadde katono ne nziramu ne nfuluma ne ntambula jjukira twali tusula ndeje Aiden ne ntambula ne ngenda ntambula ku bigere ngenda nenkwata Ntebe road nga ngenda ndeje Aiden kati bw'oli bwe yajja n'ambuuza Rachael oko ye yafulumyeko awo naye tetumanyi wakoze eki waalaze ne bafuluma ne banoonya wabweru nga tandaba n'avuga motoka agende gye tusula yagenda otuuka ng'omuntu gwe bagenda okunoonya natuuseeyo dda jjukira ye ali mu motoka nze ntambuza bigere naye musooseeyo gye tulaga teyambuuza yandeka awo nange ne muleka naye musumba ekiseera ekyo kye nalwaliramu ebyo nga buli bwenzukuka bwe nti ekiro baleetanga emigaati 2 eminene nga mubeeramu akadomola ka juice lita 5 n'amazzi nga musumba byonna mbirya ndya emigaati 2 nywa akadomola ka juice nga sikatabule n'obudoma 2 obw'amazzi nenzirawo ne neebaka bagenda zukka ku makya nga tebiriiwo musumba kati saddamu kukola kintu kyonna ewaka kuba nali sikyalina maanyi nga bwe neebaka awo nyinza okumala ennaku 2 nga seekyusizza ne neebaka wansi nga seekyusa nga sikola ki awo we twatandika okutambulira mu basawo ab'enjawulo okulaba obulamu bwange buyimiridde butya. Ani akututte olwo taata taliiwo? Taata yali yafa, jjajja naye nga yafa. Bambi kati nyina senga wange ne basenga bange bayimirirawo ku lwange. Maama tewaddamu mulabako? Maama saddamu, saakola na maama. Kati nga tutandika otambula ku basawo ab'enjawulo. Bwe bagamba omusawo ali Gindi nga tugendayo, abaasaba embuzi ne bazisaba, abaasaba ki ne babisaba. Musumba bakola buli kimu kyonna kyali kisaana okutaasa obulamu. Nzijjukira waliwo we twagenda nga twakatandika kati okutambula ne tugenda ng'oli omukazi yakusaba bokisi z'amazzi n'agamba zijjeko siiru, n'ozijjako siiru, n'akwata esapuli ne yeetoolooza amazzi ago. Musumba nga bw'ogasumulula bw'oti gayina ebintu, gayina smell ey'enjawulo gy'owuliramu. Nga bw'owunya mu cupa esooka ewunya musaayi, endala ewunya perfume, endala ewunya byennyanja, endala nga buli bote eri omwo ewunya kyanjawulo. Bansalira ebox 14. Musumba n'enzinya nga bagendayo ne bagagula. Ogendayo n'ogagula n'ogatwalayo ne bagasabira n'oddamu n'ozipakira zonna n'ozitwala ewaka.
nazinywa box 14 bile bibote binene tewabanga wonjawulo kuba yagalambanga nagamba genda tandikira gana agawunya bwe gati ozeko gana agawunya bwe gati osembeye ne gana agawunya bwe gati musumba nenganywa teri kyakyuka wadde n'ekimu stiro gamba tukikyuka toza nakyuka mu kwebaka nnaku 2 n'entandika okwebaka wiiki tebagwamu maanyi senga wange nagamba tujja kudda awalala ne tugenda awalala oli ate ye yatugamba nga kati mazo kitegera nti ndowooza yali talina byakulya nagamba mugenda muleete enkoko muleete kilo y'ennyama muleete ebijanjaalo muleete endagala n'enku ne leesu ekitenje yatutuma mita zaali 3 twagenda ku ssaawa eyo ey'amangu ne tubigula mu buto bwange kuba nali ntambula ne senga wange ne anko wange omu twagenda ne tubigula bwe twabigula ne tubituusaayo n'akwata endagala n'aziteeka wansi n'anteekako nagamba weebake n'akwata eri enkoko ennamu yali etambula nagamba weebake naye n'agiteeka we nali neebase ng'enkoko entunuulidde nange ntunuulidde ki enkoko n'atubikkako endagala byeyogera saabiwulira bwe yamala nagamba kati vaayo nampayirize ngyesibe mu kiwato nampa n'atuwa n'eddagala ery'okunaaba nagamba mugende essaawa 9 ogw'ekiro muzuukuke munaabe nange nja kuba nga nziika enkoko nga nnamu ebibyo byonna tujja kuba nga tukoze tte nga tubiziise bwe twadde waka tetwebaka kubanga twagala bituveeko ndowooza tufune twatuula mpaka nga ziweze essaawa 9 ogw'ekiro ne tuzuukuka nali ngenda kunaaba ddagala nawulira nga amaanyi gazze ne gambuusa we nali n'engwa sayidi endala ey'ekikomera kyali kikomera nga tusula mu kikomera naye nafuna amaanyi ne gambuusa ne gangwisa mu kikomera ekirala ekya neiba tesaali naaba kuba essaawa zaali batugamba ssaawa 9 neeti jjukira kati ngenza okunaaba nenfuna amaanyi ne gambuusa okuva we nali ngenda okunaabira ne gangwisa mu kikomera ekirala batugamba tunaabe bangamba naabire wabweru kati bali bagenda okwetoloola ekikomera okujja okunkima naabe ng'eddakiika era ziyiseeko ebyasitaani eddakiika zibagamba zeezo bangamba ssaawa 9 neeti ate kati ssaawa 9 ntaddeko n'okubuuka okudda eri kati njina okuvayo ng'era zaayiseewo kati ne bigaana ebyo ne tumanya nti sente zikoze eki zigenze ne batulagirira omulala ng'oliyo omulala gwe batulagirirako ng'azuukuka kiro n'abayita n'agamba mwena abalwadde bange mujje nga bw'oyimirira wakugamba gwe oyina senga woowo bwoti ne bwoti ye yakukola bino ne bino lwakuba baali bakwagala nnyo yali tayagala ng'osomera otya mu masomero ag'ebbeeyi ababe ne basomera mu kyalo ebyo ne tukola ki ne tubitegera oba byali bituufu oba tebyali bituufu naye nga ekiseera ekyo bye tulabanga ng'ebituufu n'atuwaayo obudagala bwe yatuwa ne tukomawo kati bwe twali tukomyewo nga waliwo manager w'ekifo ekimu n'atugamba nno nange nali nyina muwala wange ng'ali bw'atyo naye namutwala ewa sheeki n'amusabira omwana wange n'akola ki n'atererako bali tugende naye ne tugendayo irizi yange nkyagiyinayo oli ne tugenda kati togijja mu kiwato sigijjaamu anti njagala bulamu bwange kutereera ate lwaki mba njijjamu nga tebunabatereera nga tugenda bwe twatuuka ate wooli n'atuwa obubbaani n'atuwa ekidomola ky'amazzi olina kinaabira wabweru n'agamba mumyukize kano akabaani kasita bimukwata bw'ati mu 10 ajja kutereera n'amazzi ganaabe ng'anaabako eyo ne tuvaayo ninga stiiru byagaana kati ekiseera ekyo kijja nzijja ntandika okwebaka weeks 2 nga naye bwe yanvaayo bampulira njagala kunywa ku musaayi kati omusaayi ogwo nga saagufuna kati ng'anywa juice wa black ng'enkalama ate kuliko yakunywa musaayi omusaayi gw'omuntu gwa nkoko gwonna gwe nali njagala nga mpulira njagala musaayi oba gwa muntu oba gwa nkoko oba gwaki naye nga mpulira munze njagala musaayi ng'omusaayi sisobola gufuna kati nzitaani nga taliiwo kati senga wange kyeyakolanga ng'aleeta akadomola ka juice wakimugamba nti waliwo wentukanga njagala kunywa musaayi
n'aleetanga juice wa black nga juice wa black saamutabula ng'amunywa bunywi ng'amusumba nyina amaanyi nga kyankute nga nyina amaanyi n'obwoleeta abantu 10 oba basajja 10 boweekakasa nga balina amaanyi tebansobola kubanza nazo baaleetako ne basikala abankumba naye nga mbayitako mpola nga teri muntu ayinza okumanya nti mpiseewo bagenda okuva mu tulo nga siriiwo n'ebisumuzo bwegamba leero yabijja wano kambikwekwe wano nga nzuukuka ng'amanyi nti ebisumuzo bitadde wali wengenda obijja nzigule bulungi nfulume neetambulira ebyange olaga weekiro mu kiro nga ntambula nga sirina wakulaga naye nga kintu kingamba fuluma ogende nga ntambula naye abooluganda bwe twava eyo ewa sheeki era ebintu byakola bitya byagaana naye nga bigaana nga ne sente ziweddeko n'amaanyi gabaweddemu nga bagamba leka tumuleke akole ki afe kuba sente zaali mpitirivu ze bafulumiza teri njawulo ekola ki erabika awo omukyala kati muyita mami kuba kati ye mami wange ambeereddewo buli kimu omuzadde kye yandikoze yakinkoledde singamba nti ampeeredde fiizi n'esasula n'ansasulira school fees oba mpa ekyokulya n'endya naye kyampadde kati kye neesimisa kuba kyamaanyi teri muzadde ayinza okikuweereza omuzadde wali ayinza okikuweereza naye oli kyampadde kyamaanyi kati tugenda agamba nze nkoye katumuleke bw'aba afa akole ki afe omukazi oyo w'ekisawe yagambira n'agamba omukyalo oyo yali akola mu dduuka eryasenga wange n'agamba nedda omwana oyo mukole mutya mumumpe n'agamba senga wange lwaki tongabira muwalaawo senga nagamba kati mukugabira aliwo kuba nze yali ayina empisa embi nze ayina nze atawulira nze akola buli kimu kyonna n'agamba mungabire kooli togenda musobola kuba ye mumpe jjukira akola ne tutandika okujja eno emutundu okundeeta emutundu anga ekiro bwe yandeetanga emutundu akuleetayo ddi gyali 2016 2015-16 awo tujja first time yange gye nasooka okujja naye nali nyina iliizi lwali lunaku lwakuna ekiro nga beegayirize batudde ku mikeeka twajja ne tutuula eno emabega kati tutuuka batandika okubuulira nawulira ng'amaanyi gazze nga mpulira ndi wanjawulo kweteeka wansi kwebaka wansi nenkaba nagenda okulira nga ekyali kinsibye mu lubuto kinkutte mu lubuto nga kikutuse kigudde nga nogwe nali nzize naye yali tamanyi nti nze naki neirizi yagirabirawo ng'ekutuse evudde mu kiwata eguddewa wansi irizi yeekutulamu yokka nga tebagikutteeko kasita watuuka wano mukyaki olwo ebyokusaba wali obitegeera nali sibimanyi era eyali andeese omukyala eyali andeese ndowooza yali ansabira kuba nze nali simanyi nali ndaba abantu kusaba ne beetolola ne bakomawo nendowooza oba bagudde eddalu nava mu byokusaba wadde nali mukulu nentunula nga buli muntu yenna mutunuulira kyakola emyaka gyali giweze emeka egyo nali myaka 15-16 naye nga ntunuulira abasaba ate oli omukazi yali asaba oli omukyala asaba bambi oli yali asaba nanye nnyo omutwe natambula nengamba tegukutukeko kati okugamba neesabira ekindiko natuula ku mukeeka gwange bulungi kuba twajja nga bo bagamba musome nga ntunuulira bwasoma nga bayibuli njirina naye eri mu baaga njijjemu biki nga mutunuulira bwasaba bwe batandika okusaba nentandika ndaba abalalu kutula bakutula biki ebi nga abooluganda natunuulira omukyala n'asaba bwanyenya omutwe oli yali anyenya omutwe n'engalo nga bwakuba natamani nga amadowoozi ono amagote gamuluma nambuuza oyagala kwebaka kunze ye njagala kwebaka tenaze eki waliwo emikeka lwaki seebaka nanteerako nga ndabirira ng'oyinza ogamba ndi muwalaawe neneebaka ye n'asigala nga ansabira irize eri kwekukola kinagenda okuva mutulo omwo ndi mutulo nempulira nga nyina amaanyi nakaba omulundi gumu nemunyweza yangamba nti namunyweza ekigeri nga ne bweba abantu 10 tebasobola kunzigyawo irizi kwekuvaamu amiina bwe yavaamu abooluganda saalekera awo
era byansigalamu mu mpolampola. Of course ekyo byansigalamu mu mpolampola. Ekiro ekyo nga tunalokoka Yesu akukutteko. Ankutteko. Kati ku makya nga tulina kukola ki? Kudda kugenda waka. Nze ngenda waka yadda ku mulimu. Kuba boss we yali senga wange. Nga tagala kimanya nti oba Suzanne muwala we nga asaba alina okureportinga ku mulimu ku makya. Essaawa zino. Tutuuka ku gate nga saagala fuluma. Kuba ndowooza ne Katonda yali akimanyi nti omwana ono bw'afuluma ayinza okukola ki? Okufa. Kati kaasigale wano. Bananga omukazi agamba leka tugende ku nsi sina gyendaga nsigala wano. Tugende mu kyaki saagala kyaki nsigala wano ku gate. Irizi yo yagiraba? Yagiraba. Ng'ekutuse. Engalo n'akalulu n'obugalo wamaggo obutegedde. Kati Mukama nga tumuwa ekitiibwa. Nakubira senga wange nagamba tuvudde mu kyaki naye muwala wo takola ki? Tatambula. Ky'oba okola jangu n'emmotoka okole ki? Omunone. Senga wange yali amuwuliramu nnyo wadde yali mukozi we naye nga senga wange awulirira mukozi we nnyo. N'aleeta motoka ne bansitula ne banteeka mu motoka ne tugenda mu tawuni. Ne tukola bwe baatuuka. Natugamba nambuuza twogende kusabako ndagayo okukolayo ki? Ngenda waka kwebaka. Kati obulamu wange bwe yasigala nga ansabira mpolampola obulamu wange ne bukakkanamuko. Kati ekyo ekiseera bwe bwatereeramuko ne bagamba kati kyekikakka naawe oba ekitereeramuko. Saala n'okwebaka ennyo nali sikyayebaka nnyo. Wali teweebaka? Okwebaka wiiki ki ebyo ne kukendeera ne kuviiramu ddala. Kati basenga bange kwe kungamba kati oteredde kuba twasaba bapasita baali bangi. Ene emutundu enyizijukirako pasita omu yankwatiranga ku gete nagamba oyingira tujja kukusabira. Naye n'omulala era twali tukyasaba n'agamba mami oyo namugamba naye mukyala gw'omanyiye muwala wo omutwalo mwesabirire. Gw'alina okusabira omuwala oyo okutereera. Lwaki otawanya bapasita baawano? Omukyala teyawulira n'agamba era nja kukutwalayo. N'olala bwe yandeeta ye yaliwo n'amugamba lwaki omwana oyo tomusabira? Agambe ndowooza kati bwe twatuuka erijjukira kukundeeta ku biba bya force n'agamba kati nze nja kusigala nga nkusabira kuba nali mbeera ku mulimu nga tebakyanzikiriza kubeera waka. Ndowooza nga bwe mba neebase wali nga ye asaba banange obulamu bwange nange nembeerawo nga ndaba bukyuka mpolampola naye nga simanyi Katonda yaani Katonda akola atya nendowooza nti mbeera yange. Kati bwe yatereera ne bagamba genda ku saaluuni nga naye sitaani ekyaliyo ekyakola ki? Ekyalwana. Naye ngenda okuyiga saaluuni nagiyigira ku Gatherland mu tawuni. Naye njiga nno mpolampola nali naakatandika okuyiga. Sitaani neegolokoka. Senga nagamba sigenda kuwa ki? Transport akutwala. Ni muwala kati transport mujja oba tomumpa ddaani anaamumpa eri sinabatandika kukola nti nfunayo ssente. Nali njiga bwizi kugenda wali n'olaba basiba batya bakola batya. Nali sinabanga teri muntu ayinza kuwa mutwe gwo nti gugo ntuulaako nsibe. Nga siyina ssente ne ngambe siyina ssente kanveeko. Ekyatuuka nga n'ebyokulya olumu asimbula ku makya nga takuwadde katono olyaki. Sitaani we yajjira ne gamba genda ofumbirwe. Nga waliwo omulenzi gwe nali yali anjagala naye nga ku mutima gwange okwogeza amazima nali simwagala. Nagenda kugamba kangendeyo mpumuze obulamu bwange mpumuleko senga wange kugamba mbeereko wano kyekyantwala kyokka. Nga ntuukayo omulenzi yali tamanyi na bizibu byange byenzize nabyo nga tamanyi kiki ekindi ku mutima nentuukayo. Bwe natuukayo nanyaniriza ne tubeerawo wiiki eyasooka wiiki ey'okubiri nagamba kati ndowooza ofuuse mukazi wange konze tewali kuba kye nali nsabirira mpuumule. Ne nanfumbirwa mama bwe namufumbirwa ebizibu ate ne biddamu nebisituka bupya abooluganda nebisituka bupya. Jjukira oli omukyala yali ansabira nga sikyagala mmulabako. Senga wange tamanyiwa wendi. Kati kye yakola omukyala ndowooza yasigala ng'abuuliriza mpolampola kuba ne boyfriend gwe nali nfunye yali akolerawo wennyini senga wange wakolera naye nga tebakimanyi ate lwakuba naye yali tayagala bakole ki? Kuba bali balina ssente bayinza omusiba. Bali banaawulira batya ye nga naye n'akisirikira nange n'ekisirika nga enamba bagimanyi nga teri ankubira ne ngamba kati bana batankubira lwaki nze nkola ki? Mbakubira. N'olubuto we lwajjira ne lujja mpolampola nga lukula. Twayagalanga okulujjamu
ne tunywa buli ddagala lyonna ery'okugyamu olubuto naye olubuto lwagaana. Ati lwaki olugyamu ng'ofumbiddwa? Kati oli omusajja nali simwagala. Nagendayo kwetaasa kugamba nti kwewogoma nkuba. Aha. Ukitegedde. Kati omukyalo oyo kwe kugamba nedda olubuto temulugyamu mulukuze bukuzi lujja kukola ki? Yakuleeta wano ku kyaki. Kati bwe yajja n'atuleetako nga ndi lubuto ne tusaba ne tuddayo naye nga saatulangako ku bulokozi. Yasigala akyakuleeta. Kati nenzija nenzaala first born wange oyo gwe nali njagala okugyamu. Nzijukira twajja wano ng'alina nga weeks 2 oba 3. Saayingira mu church nagaana. Era w'okumulimu amanyi gy'obeera naye basinga tebamanyi. Yajjayo bwe yamala n'afunayo najja. Naye nga bw'ajja ewange nfuluma omuzigo n'engenda ewa neighbor. Kubanga simwagala ate nali simwagala. Ani gotayagala? Omukyalo oyo yansabiranga. Ate yakuleetako wano yirizi naye okutuuka obulamu ne bugenda nga butereera. Ne bwagenda nga butereera naye nga simwagala. Nga buli bwajja ekintu kingamba fuluma ogende era nga nfuluma. Kati nzadde najja n'agamba bba wange. Jjukira ne bba wange gwe tuleeta ku kyaki simulokole. Ne tujja bwe twajja n'engamba tuyingidde. Kati saagala genda mu kyaki mubadde mwagala kundeeta. Era nateranga obbagamba nti muyinza kutwala ente ku luzzi naye temugifoosinga kukola ki? Kunywa amazzi. Kati nfuuse ente mundeese ku luzzi naye saagala amazzi gammwe. Oba togagala oba ogagala kasita otuuse ku luzzi tojja vaawo mpaka nga endala zimaze okunywa ne zifuluma nawe n'olyoka okola ki? Ofuluma. Abooluganda nabeeranga awo wabweru n'asaba omukyalo ye yasaba. Nga ne kabebi kange kali awo nga tukabiikiddeawo ku veranda wabweru kabalaza. Ne tusaba ssaawa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ogw'ekiro. Saafisi bw'eggwa abalala bafulumye. Era nga n'ente endala ejoyininga kuba amaze okunywa amazzi nga tukola ki? Nga tufuluma. Abooluganda naye embeera yange nejjanga ekyuka mpola. Agikyusiza ku veranda nga toyingidde. Iye. Ng'ente eri yejja n'endala okunywa amazzi naye bwetuuka tosobola gifoosinga okuganywa. Ndaba yagamba nakumanya nga tannakola ki? Nga tonaaba kuzaalibwa. Nga tonnamanya. Ng'okyali ne mu lubuto lwa maama we yali yamanya dda. N'amanya nti Rachael bw'okula ojja kuyita mu bisibu bwe biti. Endinge apu ng'owangudde. Abooluganda nenzija nga ndokoka mpola nzijukira nalokoka. Nali nga njagala sigamba nti natuuka ndokoka njatula obulokozi. Ogwasooka nagenda okwatula nenjatulako ekitundu neŋŋamba nedda. Okyatulirawo olwo. Era ewa n'emutondwe. Mu bapya tebaakutwalayo? Mu bapya bantwalayo nga amaze okulokoka. N'ogwokusatu bwe twajja era najja naye n'omwana waffe n'agamba yatula obulokozi nenjatula bwe natuuka nayatulako ebigambo nga 3 ebyokula nedda. Sigenda kwatula. Naye mu mutima gwe ye yali amanyi nti kalubeddi ogenda kwatula. Yagamba sitaano olimba ajja kwatula. Konze naawe weerimba gwagenda okweyatulira obulokozi. Ne tuvaayo. Iye. Banange ng'ate saagala mbulire byakatonda nga bwagamba mwana wange olina okusaba konze naawe weesabire. Ekisooka nga ndaba akola bwaffe. Ye kuvanga asaba Katonda yali amuwadde ki? Onze gwo ojja kwerimba. Olumu nzijukira twajja wano ne tusaba bwe twatuuke waka nimbe nengamba naye ono omukazi alimba. Gw'osaba otya Mukama n'osigala nga bakukozesa bwe bakuvuma bwe bagamba kola kino kola kiri n'ongamba nti oli mulokole. Jjukira ndi wa bba wange wembyogerera. Kati bwe yajja nagamba kati tugende tusabe ne bba wange nagamba tugende kuba nali nyina amanyi ng'olumu nzirukayo n'omwana nemuleka nze nfulume ngende. Lumu ekintu kyankwatira ewaka ne mpulira ng'obusungu buze ne ngamba oba kano akaana ke kansibye ne wano oba nkakwate nkatte ntambule ebyange nga siyina kimenya kuba nalaba nti bwe nva w'omusajja n'omwana ye omwana n'amuteekawo ye omwana n'amuliisa ki. Ekirungi kye nali nyina okukola kwe kufuluma n'engenda. Natambula n'omwana wange mpola mpola n'engenda. Bwe natuuka mu kkubo ekintu ne kingamba kati otutta omwana ogenda muwaaki. Ekyo kyokka ne kinziza emabege w'omusajja.
bwe natuuka ow'omusajja ne ngamba banange mbadde nsaba kunsonyiwa ndowooza yagamba kati leero onaalokose. N'agamba nze sinaba kukugobako kati nkugoba omwana wange omutwalewo. Ne tutuula ne tujja era lwali lunaku lumu kyenzijukira kiri kyali kyamagero kunze. Bwe twajja ne bagamba yatula obulokozi banange nembwatula bwonna ekyali tekibangayo at least mbuleyo ebigambo ebibiri nga ngenda kumaliriza oba nga ntandise nenjatulayo bibiri ebirala nembireka nayo korona bwatula nembumalayo. Omukazi yali musanyufu nnyo n'agamba leero Stano yakuwaani kuba wano ndabawo abantu bangi yakuwanga musumba okwatuza oba twali mu kyaki we nayatulira twali mu kyaki nenjatula n'agamba leero Stano nkuwangudde Stano oli mulimba leero ku luno tukuwangudde nga bwekiri twaya nayatula bulungi engalo nno n'akaluluziba mu kabuka za Katonda katukomewo mu maaso. Owuliriza 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo.